The three of them. Olwaleero ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board lwe kifulumiza ebyava mu bigezo bya siniya ey'omukaaga ebyakolebwa omwaka oguwedde. Ku bayizi abeewandiisa emitwalo 14,196 emitwalo 60,957 baali baana ba buwala so nga bo abalenzi bali emitwalo 839. Ku bano abayizi 118 tebasobola kutuula bigezo. Gwa muwendo gw'abaana abawala abaatula ebigezo bya siniya ey'omukaaga guzze gweyongera buli mwaka ng'omwaka gwa 2022 abayizi abaatuula baali 4,713 mu 2023 abayizi abaatuula baali 4,686 so ng'omwaka gwa 2024 abayizi abaatuula baali 6,10,957. Ku muwendo gw'abayizi abaatudde ebigezo bino abayizi 5,143,338 bafunye principal passes 3, abayizi 3,735 bafunye principal passes 2, abayizi 2,923 bafunye principal pass 1 so nga abayizi 1,632 bo baagudde. Ebigezo bino n'abayizi abaliko obulemu babituula era nga abawala bali 188 so nga abalenzi bali 249 olwo nno omugatte be bayizi 437. Ate abasibe abaatula ebigezo bya siniya ey'omukaaga omu yekka ye yagudde nga bano abalenzi baali 46 abawala 3 omugatte be bayizi 49. Okutwalira wamu abayizi omwaka guno bakoze bulungi bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2023.